system n'okumanya tetuli masanyu yadde okitegeera era ebiro ffena tubiraba mwana sina kyemanyi nnyo ku katolo bwamajasi mbadde mulaba buki kuva dda nga ndi ddogo nga tulaba omuzannyo osima bidugu juniya bikiwe nga tetuli eri nga mupi wano nga netukula ffenna nze nga mulaba mwana abakulu baleeno senkunge siyaasa kaduge bebati okitegera naye mwana kyasanyu nnyo okubanga abaami baneno basigadde bonna mpaka kati kuba ffe olaba twakayingira sisitemu naye enjawukana zifuuse enjawukana tukwataganamu ennaku bbiri ennaku satu nga kwesamba gwe okitegeera ngenda kwebaza respect gyabadde nabo oba gyabadde nayo okuva nga nze mbalaba wamu mpaka kati bayinza oba nobadde beerumaalumamu mu kateni okitegeera naye ate byaffe bisuuse boyi kalina kubagamba nti no katolo bwama agenza okumalayo nga mubanja kuba badde yagambye tugenda kwesanga twesambeemu boyi naye tomanya nti no gyalazira ekkubo era nja kumusangayo tubone ki twesambeemu naye nga jasisi amasanyu bineeno mwana okunyolwa era ngenda kusaba omukama agumye ab'enjuuye okitegeera ne bakyaliba abakadde mwana era papa nze nkunyoleddwako kuba nkimanyi wooli kenyambalamuko ku ngatto zo katini si birungi sigenda kwogera ne wabulaadi ngenda kumalayo kuba nange nina bendi mukuyuuzumya sayidi eri okitegeera naye ngenda kuvamu nange akapigo katini nnyo jasitaka egeto si nnyo tetudinaamu nno naye jasitaka akabugo jasinga kageto okitegeera mwana yamaana kale teyagambayo ate aba n'ebigambo bibiri sitya ddenja ng'amaze okay mbadde manyumiza bwe batuwa batuvaleeyo ne batugamba mujja kusasulanga $1,200,000 omwezi nga tetuzirina naye era nzijukira Kato yagamba nti gwe teekako omukono nti tujja zireeta tweyanziza nnyo Alienskin atuwadde akabugo ak'eggeto ka $5,500. tugenda kwesanga kyogamba akoza nze nyenda kumala obbanga kiwano ebuuza n'okukya nange ekera ne mukola ki nemusanga era ali okumpi bwendaba nfudde nawe oli wadde mba okufuna obutwa n'olaba gye binaggula kubanga tetugenda kuwamba musajja gwe mukubanja kati enkya bakatumanye nti bobwedda mpuya twagamba embaga yaje era ababadde bagamba kavudde bagamba omugenzi ngatukoze bubi yandirinze embaga neggwa alyoka negamba amunaye tudda bwatu bweyageze bayageze buli ekijja wanene okusi kiba n'ensonga bannange ekigera naye nga tugenda kusaba omutonzi
amusobyeko naffe ffennyini abali ku nsi tuleme kusiba nnyo olukokola ate ku mugenzi wanne mugenzi tayogerwako kibi tetwagala tumulekeze bukyayona kusembeyo ngoyita abantu munabawagizi abawagizi bange bakimanyi jasi bantu bemukukungubagana ekyo kiri ofiisi omwana jasi tuliko ku saidi eno yokunywererwako mwana jasi muna bitone munaffe boy naye nga rest in peace man Kato yamani abana ne basigalayo Nigga, change your mind.